Olunaku lwa leero obwakabaka bwa Buganda busabidde Ssekabaka Edward Muteesa II era ng'emikolo gy'okumusabira gibadde ku Lutikko e Namirembe. Emikolo gino gyetabiddwako ne Maasomogi Ronald Mwenda Mutebi II. Omusumba Right Reverend Wilberforce Kirwadira yakulembeddemu okusaba kw'olunaku olwa leero era ng'ono atendereza enkuzibwa yakolebwa ku baana ab'engoma kyagambye nti kituukira butereevu ku mulamwa gw'omwaka guno ekkanisa kwetambulira. Embe guno tubalabiridde tutya, tubayigiriza tutya, tubasomesezza tutya, tubabuulidde tutya, tubalabudde tutya. Abavubuka yandyewuunyizza abasiiba mu zzaala. Abavubuka abanditaasizza obutonde bw'ensi nga bwe tukubirizibwa n'okuyigirizibwa mu ngeri nnyingi, ate bo nga be bali mu nsi okugiryako amakoola. Ono era atendereza enkolagana Ssekabaka Muteesa gye yakola n'abantu abalala newankubadde nga bo baali tebagyetaaga. N'abeera Omuteesa era nga bwe tugamba nti Ssekabaka Edward Muteesa n'ateesa era n'akolerera ensi ye. Nzikiriza nti okuyita mu byonna ebyayitibwamu yali ateesa bulungi, newankubadde nga abamu be yateesanga nabo abamu nga balimu engeri endala. Ssekabaka Edward Muteesa II yasomerako e Buddo era nga wano bannabuddo bawadde amakulu erinnyinimu awamu n'okumwogerako obulamu bwe ng'akyasoma. In 1930 of the first groups to come as little boys. He came at the age of 6, you can imagine. But the plan earlier had been to send Ssekabaka to Eton in England. Eton is the best public school in England. Eyaliko Katikkiro wa Buganda Joseph Moranya Mulisemogeye alaze ebimu ku bitonotono ebikwata ku bulamu bwa Ssekabaka Muteesa. Bali bwe Bungereza era ne yeegatta ku ttendekero lya Magdalen College Cambridge nga lino lya ttabi lya ssentendekero ewa Cambridge University. Eyo gye yakugukira mu by'obukulembeze ate era n'asoma n'ebyekijaasi mu magye ga Nnaabakyala wa Bungereza ag'oku ttaka agamanyiddwa nga Grenadier Guards. Ono era takumyoko era alaze n'ebimu ku ebyo bye yayitamu mu bukulembeze bwe. Naye wadde Ssekabaka Muteesa II yali akyali mu myaka gya buvubuka, yalwana masajja Obuganda n'abuvuunusa amayengo ago era ne buteeyuzaayuza. Obutabanguko buno okusinga bwava ku kuwaayo ettaka okuzimbibwako ssettendekero e Makerere. Naye waliwo n'ensonga endala. Abakiise b'Olukiiko lwa Buganda, abaami ba Kabaka n'abantu abaali bannannyini ttaka eryo bakisimbira ekkuuli. Era kino kye kimu ne ku byaviirako Katikkiro Nsibirwa okulusulula Mwakaba bwe yatemulirwawo ku wankaaki wa Lutikko Namirembe. Olunaku olwaleero lwe giweze emyaka 50 okuva Ssekabaka Muteesa lwe yakisa omukono. Ono ye yali omukulembeze wa Uganda eyasooka nga Uganda efunye obwetwaze okuva ku bafuzi b'amatwale mu mwaka gwa 1962. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.